Mu kitundu kyaffe kino ekisembayo ky'amawulire agataliiko nfufu abatuuze b'e Kirinnya Bweyogerere Division mu municipality ey'Ekira baguddemu ekikangabwa oluvannyuma lwa mutuuze munnaabwe okuttibwa mu kyo ekikesezza olwaleero omulambo ne gusuulibwa mu bitooke. Kigambibwa nti ono yasoose kukubirwa ssimu era n'agamba abaana nti abantu abamukubidde abamanyi bulungi kwe kusalawo okufuluma enju era teyakomyewo. Attiddwa Anetika Jobi abadde aweza emyaka 5 Ettemu lino libadde ku kyalo Kirinnya mu Division Bweyogerere mu municipality y'Ekira. Kigambibwa nti abadde Basoose okubira mu kyalo ne Ssimu ku ssaawa 10 ez'ekiro n'afulumya ebweru era teyazzeemu kulabika. N'okusinziira ku bibaddewo asoko omulimu gwe wagukoze neki kirabika nti ne bamutuliza akagugwa kubako mwekali mbulago ne tetumanyi kigendererwa ky'abantu abo kyabadde ki. Abadde kasitoma wange nga bwakuyitako alina okukubuuza ng'akomyewo abadde agenda ku mulimu ssaawa 12 ng'agamba muntwaleko kolera ku stage ya bodaboda waggulu era siri mu mativu nganzi. Omulama kusangiddwa mu lusuku nga kiteeberezebwa okuba nti baakomezaawo omukomye. Kigambibwa nti abamukubidde essimu yabadde abamanye era kye kyamufulumiza wabweru mu kiro okubalaba. Omu ku ne kwategeeza nga bagezezzaako ku muganda okufuluma n'agaana nti abantu abamanye. Muwala wagamba afulumye ku saa 10 n'amulengera ng'atuuse ku stage ya bodaboda n'abulirayo. Kale singa ze n'atukunkunako alaba mugye mu ntwala atusulawo kumpi. Ettemu lino tulivumirira ngafa. Omulambo guzuulira mutundu nga gulabiddwa omu ku batuuze n'atemya kuba obuyinza ng'ogiddwa poliisi Kirinnya ne gutwalibwa mu ggwanika. Abatuuze nga akulemiddwa mu byokwerinda boogedde ku ttemu lino. Maama wange bamuse bwagenze walingiza okwetegereza omufu ng'agamba oyo maama. Tubuuza maama yafulumya essaawa kantugamba be mukubidde essimu ku ssaawa 10. Namuga ne maama ng'ogenze leero bukyali nnyo. Namuga akamala ogenda okulaba omuntu amukubidde essimu then agenda kukoma wayambala agende ku mulimu. Dambataddeewo yakusakidde guli ku Bukedde TV. Mawulire gannakunywa ate waliwo omupoliisi alaajanidde minisita w'ebyettaka Judith Nabakoba amutaase ku baayise abafere abamulemesezza ettaka lye nga kati bamusaayidde ebirime bye. Ettaka eryogerwako lisangibwa Kasanje mu disitulikiti ey'e Wakiso. Omupoliisi ali ku ddala lya AIP Gertrude Wanyama Mugerwa yalajanidde minisita w'ettaka amayumba n'okulaakulanya ebibuga Judith Nabakoba okumutaasa ku ddagala Ssebbonza ne bannaabalala 9 nga mu kiseera kino bamusaayidde ebirime omuli kasooli ebitooke n'ebirala. My small salary I use it here. Nabakoba come to my list. Woman police. AIP Wanyama Gertrude Panwere Mukyala Mugerwa. Police banyambe, Land Commission banyambe. Alumiriza abantu bano okujingirira amannya ga Ali Kivumbi ng'aguza Deus bya Katonda kyokka nga Ali taliyo. Bya Katonda Deus who claims to have bought from Kivumbi Ali a thief who doesn't exist on this world. Kivumbi Ali tomunonya n'olaba mu nsi muno banoonya mufundo za yafedda ne yefuula muzzukulu wa kiri mu mundu omwami oyo n'afuna letters of administration Kunkuruma Road. Wanyama alabiddwako nga wanyisiganya ebisongovu ne Frederick Mpaji omukozi wa Ssebbonza. Bebanchunya ndagano Leticia yaguzani. These people ndagano Leticia akubulire yaguzani. Agamba nti yali yamugenza alisitaliko kiri mu mmundu ng'abaana 6 be balina okuganyulwa mu ttaka lino kyokka nga mu kiseera kino abazzukulu baabwe okuli Charles Mugerwa babaliisa akakanja. Nibamanya ettaka lyakiri mu mundu alisaliko eyafedda 1946 kyapa kyafuma 1947 kiri mu gavumenti omu ku baana Nasali Proscovia agambye nti abantu baleetebwa ne batandika okusaawa n'okulima ng'ebintu byabwe byonoonedwa ng'enkayana zino zatandika mu 2018. By occupying the space buying land titles eziri recent atenga boba claiming that they are the real owners. Biyinga tettaka lyaffe. Omusika wa kiri mu mmundu Bazanye Livingstone agambye nti beekubidde endululu naye nga tebayambibwa. Nabano babadde basimbye emmwanyi, muwogo, matooke, buli kyonna ekyetaagisa ku mmere enkalu. Neyo n'abagisaayi. Mpaji Frederick omukozi w'omugagga yeeganya omupoliisi ono ntamumanyi.
obudde nti bawumupoliisi Mugerwa yatwala ensonga mu kkooti era ne babawangula nga tebatandise okukozesa ettaka lyabwe. Ne batulopa n'omusango mu kkooti omusango mu kkooti ne guggwa. Mmere nga tugenzeeko mu nsiike y'ebyemizannyo